Uganda tuli wano mu Lubiri Mmengo mu Nkuuka Katikkiro maze okutuuka n'Omulangira Ssemakookiro kulabula wano mulabiza ebigenda mu maaso. Tuli wano mu Lubiri Mmengo wano bamasaza baba wesaza ly'Ebusiro kyakiziriza Jengo Kamerenge n'Ababiri owesaza ly'Ebusujju owekitiibwa Kwaki kirira abantu ba Kabaka b'Ekyaddondo wesaza Haji Magandas ne Nagalas Jatwi omusaza Kabaka lyekoki akwanaganya emirimu gy'enjawulo musaze eryo Kabonge wesaza ly'Emawokota ate ne Mulyanaka Mulondo atwala esaza ya Kabaka eryo ery'Ebulemeezi wesaza Kitunzi Jackson Musi w'Egomba Mawogola Muteesa n'omumyuka wa Pokino News Uganda tuli wano mu Nkuuka mu Lubiri Mmengo
Okay, banange bachali bange DJ okay, basaba namanya palasa soko jwa ngatono nsaba twanirize nali nyanda baloga era watura ngenda kusaba fenna tuyimirire palasa musanyuse kwaye musime twagala imbe nga nalinya atudde mu ntebe tubasaba okugumikiriza palaso neyanziza nnyo blood bali ddala saba twetegeke okuyimba ekitiibwa kya Buganda ffenna nga tetukiyimbisa amaanyi ffenna ffe abadde asobolodde blood asonyiwe okay nsaba tube bagumikiriza dakika emu yokka ffenna tujja bwe tumala okuyimba ekitiibwa kya Buganda ayingiza ensonga yonna nga babadde abatambudde mu nsonyiwemu naye protocol bwetyo bweddi bwesaba olumu tuba tulina okugumikiriza Engineer Jamiro Selector mpawulango nga bwe tulina katono nnyo MTN everywhere you go. Banaffe abaffe Cola, banaffe aba BBS, Telefinder, banaffe abasamona Cola, banaffe aba Spark TV, mwebale nnyo, na buli muntu yenna ataddemu amaanyi bane mwebale ku kyagenda ddala maaso paka ku makya, saa tugumikirize mu katono nnyo, n'alinnya atuule ate awo tutandike. Omulangira Ssemakookiro yatuuse dda era nsaba tumwekungale zimwanirize nnyo bannange n'alinnya katuule wamala okutuula tutandike buto entanda ya Buganda egenda kusetinga era nsaba nabo bategeke Uganda natasibirwa kkubo natulya mukumako omuntu oyo yegwe agala okukola omuntu nategekwa okwa MTN bwe twegatta Uganda sikawajira tuli wano mu Lubiri Mmengo nga Mubejja n'alinnya Nabaloga yanjikirije Ssaabasajja Kabaka wano mu Nkuuka mugalawo omwaka 2023 alina okuyinza 2024 era agenda okukwasa ekyapa okuzira mu mazina w'entanda ya Buganda tuli mu Nkuuka bagenda abavuganye mu ntanda abasigaddeko abasatu okujjako omuzira mu bazira anaabira 2023 Dictionaries Uganda Sega wajira wano mu Lubiri Mmengo Kiberu kizito kwasa tuwesatu agaseeko obuna ne bubeera 37 ate Ssemaganda kwalimu 7 agaseeko obuna ne bubeera 31 mukadde wange bino byakulangirira mu bwangu tebiriko kukwata kaliculeta nti Kiberu kizito owa 37 yawangudde entanda ya Buganda 223
Digital News Uganda. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Nsaba akadde kano engalo ez'amaanyi tumukubire mu ngalo ez'amaanyi. Engalo ziriwa! Tuli wano mu Lubiri Nkuuka niyo omuzira mazira amaze okulangirirwa Kiberu. Abameganya omukaaga batuuse ku fayino naye nga Wemamba nga yise mu Kiberu. Abo basoyisonyi ab'entanda amanyani Kiberu. Bazira balina abasoyisoyi tulabo owa diaspora yasooka eno ku mukono ogwa ddyo oyo aliko gundi ya CBS logo omulenzi ate oyo omukyala akiikiridde omukulu owa diaspora Maaka ate ono omuzira mubazira ow'entanda ya Buganda wano ayiseemu Ekiberu agenda okwetwalira ekyapa ky'ettaka. Ekyokutugulirawo omwaka mwebale nnyo mwebale ddala. Nsaba muwulirize nga